Oluvanyuma lw'okukulaga emikolo ng'ebigezo bya siniya ey'omukaaga eby'omwaka ogwedde bifulumizibwa kakati eno y'engeri abayizi gye baakozeemu ebigezo bino. On behalf of the board of UNED, I present to you the results of the 2022 UACE for release to the nation. Honorable Minister, sir. Eno engeri abayizi gye bakozeemu ebigezo bya siniya ey'omukaaga eby'omwaka 2022. Abayizi 9,700 mu 8,900 be beewandiisa okukola ebigezo bya siniya ey'omukaaga eby'omwaka gwa 2022 okuva mu bifo 1969 boogeragera n'abayizi 9,800 mu 392 abeewandiisa mu mwaka gwa 2022 nga baakolera mu bifo 1952. Kino kitegeeza nti omuwendo gw'abayizi gwakendeddemu n'abayizi 502 boogeragera n'omwaka ogwa 2022. Abayizi abaatuula ebigezo baali 9,600 mu 557 boogeragera n'abayizi 9,700 mu 443 abaatuula ebigezo mu mwaka gwa 2022. Abayizi abayambibwako gavumenti wansi w'enteekateeka ya UPOLET baali 17,000 mu 321 boogeragera n'abayizi 17,000 mu 647 abaabituula mu mwaka gwa 2022. Ku bayizi bano 4,700 mu 13 baali bawala boogeragera n'abawala baali 4,000 mu 1,119 abaabituula mu mwaka gwa 2022. Abayizi abaliko obulemu babeetaaga okuyambibwako okukola ebigezo baali 2,222 boogeragera n'abayizi 2,208 abaatuula ebigezo mu mwaka gwa 2022. Abayizi abaayisa amasomo asatu gonna gayite principal passes baali 4,974. Abayizi abaayisa amasomo abiri baali 2,215 mu 841. Abayizi abaayisa essomo erimu baali 1,800 mu 382. Abayizi abaayisa essomo ery'akabonero akamu liyite subsidiary baali 9 mu 509. Abayizi abagwiridde ddala baali 707. Kino kitegeeza nti abayizi 6,700 mu 815 nga bye bitundu 7.3 ku 100 balina obusobozi obwegatta ku matendekero aga waggulu wadde nga guseemu boogeragera n'abayizi 6,800 mu 13 ebitundu 69.8 ku 100 mu mwaka gwa 2022. Abayizi abawala abaayisa amasomo asatu bali 19,000 mu 536 boogeragera n'abalenzi abali 2,212 mu 437. Abaayisa amasomo abiri bali 16,000 mu 55 boogeragera n'abalenzi abali 15,000 mu 79. Abaayisa essomo erimu bali 6,679 ate abalenzi bali 1,000 mu 1,610. Abaayisa essomo ery'akabonero akamu baali 3,000 mu 1,609 ate abalenzi bali 6,344. Abawala abagudde bali 1,800 ng'ate bba abalenzi bali 553. Abayizi bakoze bulungiko amasomo okuli ebyafaayo, economics, ebyobusuubuzi, geography n'okusiiga ebifaananyi. Amasomo amalala kuliko okuba ne chemistry wadde nga babaddewo okukkamu kw'abayizi naye abaakola okubala n'amasomo ga science okuggyako physics beeyongedde. Omuwendo gw'abayizi abakola biology gukendeddemu. Omuwendo gw'abayizi abawala abakola amasomo ga sayansi mutonoko boogeragera n'abalenzi. UNEB ekutte ebigezo eby'abayizi 113 lwa kwenyigira mu kopa. Disitulikiti ezisinzeemu abayizi abatono abakoze ebigezo kuliko Buvuma ngeno bali 10, Madiokolo bali 11, Nakapiripiriti bali 11, Amdati bali 14, Napak bali 23, Kabonga 26, Kalangala 3, Molota 3, Obonge 3 ne Abimu 3. Disitulikiti ezitatu zawadde omuyizi kuliko Terego ne Nabiratu.